Rema Namakula bamulangidde omutima omubi. Kitalo omuyimbi afiiriddwa omwana. Pastor Bujengo ne Susan Makula kooti ebayise so nga tekadde amawuuno alaajana. Kalago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Amusizaako mwena mikwano gyange muje baliko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abafiiriddwa. Saba emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze mirembe era bw'akyagiramuza ekisa yongere okugumya emitima mu abako ab'enganda Sakati n'ab'emikwano abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero. Mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, mbagaliza mirembe, mbagaliza buwanguzi mu nsi muno. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse ate n'agandese olunaku olwaleero era nga ggwe ampuliriza omulundi gwe ogusookera ddala mukwano gwange nkujjukiza nti wano ofunirawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano Sakati n'abo abali wabweru w'eggwanga. Munaku ezimu tubeera nga of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwata ate kuba nkuba kyeyo. Kale munaye ngenda kusaba subscribe nga teekako akadde butereevu tojja kwejjusa era nga sinagenda mu maaso n'amawulire gaffe ate agandeese essaawa eno yennyini kansooke bambi njagalize omuyimbi ono Mary Butter amazaalibwa amalungi ate era ag'essanyu. Mary Butter yonna gy'oli tukwagaliza amazaalibwa amalungi ate era ag'essanyu, tukwagaliza buwanguzi ate era tukwagaliza obuwangazi mu bulamu obw'ensi eno. Tukwagala nnyo Mary Butter. So nga ate Mary Butter tumutadde ku bbali amawulire si malungi n'akamu n'akeddagala ag'okubira nti bambi waliwo omuyimbi wa Frigo Band ayitibwa Moses Matovu ng'era bambi ono afiiriddwa mutabani we Abubeka Kasozi. Ono nga bw'atyo bambi yasangiddwa mu nnyumba mu Ntebe nga bw'atyo bambi z'embuyaga ezikaze engoye. Kale nno tusaba omwoyo gwe Katonda gumuze mirembe agulamuze ekisa musonyiwe byonna bambi ebyamusobako ate era agumye emitima abako ab'enganda Sakati n'ab'emikwano ffenna lyekkubo ekitwawula ate munange oli kusookayo munne. So nga ate n'ebyo nabyo tubitadde ku mabbali ate ye Pastor Bujengo ne Susan Makula ekooti we twogerera yabayise kooti y'Entebe bwetyo yabayise ng'era we batyo ebavunaana emisango esatu ng'era gyonna gyekuusa ku byabufumbo era we batyo omulamuzi yabasabye balabikeko eri kooti nga 21 January ate omwaka ogujja ogwa 2022. Bano nno ababiri bavunaaniddwa Male Mabirizi. Omukulu oyo Male Mabirizi bw'atyo yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate avunaana ababiri bano. Kinajjukirwa nti Pastor Bujengo yagenda ate n'ayanjula Susan Makula so nga ate munange akyali mufumbo eri omukyalo omulala ffenna gwe tumanyi obulungi Teddy Naluswa Bujengo. So munange ekyo okusinziira ku mateeka g'obufumbo kiba tekikkirizibwa, alina kubeera ng'ate asoose ku divorce ng'oli n'asooka n'alyoka atawasa ono, wabula ye yagenda n'ayanjula ono ng'ate akyali mufumbo eri omukyalo omulala kubanga eddiini y'abano abantu abakatoliki balokole baani eyawukana n'abo n'ey'obusiraamu. Obusiraamu bo bulagira omusajja okubeera ng'asobola okufuna abakyala baabana ng'afunye ayise naye emitendera, n'ate zino eddiini endala ziragira omusajja okubeera nga ogenda beera na mukyalo omu we muba mufunyemu obutakkaanya oba nga musazeewo okwawukana then divorce etekinge place then olyoka owase oba n'omukyala afumbirwe. So si kubeera ng'okyali mufumbo eri ono ate n'ogenda oyanjula oba okyalewo omukyalo omulala. So ekyo mu ggwanga ng'amateeka gakola bulungi ng'ovudde ku bya Uganda nti mulimu enguzi baba bakuvunaana era okusinziira ku mateeka oba ogenda kusibwa emyaka 5 bweddu. So munange katulabe oba ddala amateeka ganaakola otherwise mu ggwanga lyattu Uganda buli kimu tukimanyi bulungi tekiba kisuubira wabula ng'era kinajjukirwa nti ye Teddy Naluswa Bujengo paka kati yagambira ddala divorce nedda, ye akyakombye ku erima agamba nze divorce sijja kugibawa nina okubeera nga ate munange ngenda mu ggulu Katonda tayagalirako ddala kiyitibwa divorce. So munange bye byate bigenda maaso eruye eyo naye nga nabyo mbitadde ku bbali mukwano gwange y'omuyimbi waffe Rema Namakula mukyala wa Dr. Hamza omu bw'ati ye munange wakavaayo abantu n'abawerako nga bagenda maaso n'okubeera nga ate bamulangira okubeera n'omutima omubi, okubeera nga yeematira, okubeera nga yeemanyi, okubeera nga munange yeerabawo bingi nnyo bingi ddala bye bagenda maaso n'okubeera nga ate bamulangira naye ng'ekisinga obukulu bamulangira okubeera n'omutima omubi. So munange ngenda kubeera ate nkulekerako akatambi ka mwana muwala ono nga naye munange alina ate byagenda maaso n'okubeera nga ate ayogera wabula nze kyenyinza okugamba mu mbeera eno nti buli muntu yena alina embeera ze, buli muntu alina engeri gye yeeyisaamu.
omuntu ayinza okuba nga ye naturally ye nga si muntu wakwemanyiiza nnyo bantu naye nga ate kisigamba nti oba ayina omutima omubi nga waba ayina we bamwetaaze nti oba beetaaga buyambi bwasobola okubeerawo naye nga kale ye si muntu agenda okubeerawo nti olw'okuba celebrity ate mwagala abeere nnyo nammwe munaye waliwo abantu abamu nga ye naturally yembeera zembeera ze nga ne we yali tannafuuka serebu nga ze zali embeera ze oba mwofuna mikwano gyange lwakuba nti ba abantu ekyabamu tebasobola kubeera nga ate bakitegeera naye nga kyonna kyekiri bye byate ebigenda mu maaso Rema Namakula ayina bafanzi be n'abatamwagala nabo gye bali ate era nabo be tulaba nga ab'emitima emirungi oba abamu be batendereza nti ba mitima mirungi era still waliyo ababavuma nti ba mitima mibi kale munnange ensi yo bw'etyo abantu we batuze nyongera okujjukiza mukwano gwange nti kola ekintu gwe ky'omanyi tekikuweesa ekitiibwa tolina gw'olumiza gwekola ekintu ky'omanyi nti kituufu otherwise abantu nekyolaba nga gwe kituufu bajja kukuvuma bajja kukwogerera toyinza kubeera nga ate osanyusa buli omu wabula abo abatono abakukkiririzaamu abasazeewo okubeera nga ate munnange basanyukira ebyo ebirungi by'okola byoba otambula nabo ku nsi kuno teri muntu nsi yonna nga yeemwagala nga buli wavayo ensi yonna emusanyukira ekyo tekiriiyo ne waba akola ebirungi byereere tekiriiyo okubeera nga abantu bonna bamwagala kale munnange w'okolerera abantu bonna bakwagale mukwano gwange oyinza okugwa eddalo otherwise kolako ky'okoze kasita olaba nga kituufu ate nga munnange kyekisinga nga toyina gw'olumiza so mukwano gwange ngenda kuba nkulekerako akatambi ka mwana muwala ono ng'agenda maaso n'okubeera nga ate awalabanya Rema Namakula then n'oluvannyuma still ngenda kulekerako akatambi bambi kakadaama agenda maaso n'okubeera nga ate alajja n'agamba bannange bosi wange ayagala kubeera nga atankozesa ayagala kubeera nga atankwata bambi ngenda kubeera nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera nga ate okekkaanya bonene obutambi bw'abakadaama tugenda maaso n'okubeera nga ate tubuleeta wano mukwano gwange gwoyinza okuba gwobanze nga sirina busobozi kubeera nga ate muyamba wabula tukkiriza nti singa tuba tutambuza akatambi omuli omuntu oyo ng'asaba obuyambi ku bantu abangi ababa bamulabye waliwo abo basobola okubeera nga ate bambi bakola ki bayamba omuntu oyo kale mukwano gwange kyetusobola okubeera nga tuyamba abantu bano ababa bakoze obutambi bwabwe nga beekubira endulu kubeera nga ate tubusaasaanya basobola okubeera nga mukwano gwange bafuna obuyambi ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo bubiri aka Rema n'akankuba kyey'omunafu ogende maaso n'okubeera nga ate obwekanya naye nga toseetuka ngenda kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala kyengenda okusaba subscribe nga gw'ate n'abateekako akadde like nga video eno oba ojagadde comment nga ku kyonna ky'osobola okubeera nga ate oyogerako haba 10 mpeera goodbye for now naye nga ate toseetuka abatukuba Rema kano kammwe omanyi mubeereyo nga mwasiriwala nga bw'olaba Rema mulaba ng'ow'ebbeeyi ennyo naye ate nga talina bwa bbeeyi bwamu omuntu omu yagenda n'apostinga ku Facebook n'agamba mentioninga serebu ogw'osinga okwagala omutaagi ng'olabo banaakuddamu baataaginga baserebu bangi nagenda okwekanga ne Jordan Sparker mwali nengenda omukeberako nabo baali mu fake account nga yeye ayina 9 miliyoni eza following ku TikTok naye ye teyeeraga n'otunuulira bana yajja n'akometinga ngenda bibateera waawo naye n'otunuulira bana aba Uganda tayina kyali Facebook ayina ka miliyoni kamu otunuulira bali bamuna ayina 300 gy'abantu 200 mu emeka naye nga yeeraga tagambwako kwegamba alaba yakikuba banne mweragira bwereere Rema twala eri omutima omubi igo commentinga ku video z'abanno omwana akozeeko sawundi okuva bwe yajja ku TikTok busimanyanga gwoyamba ye omuyamba omuliisa TikTok erina gweriisa ebyo bwe bawadde byawaadi bafunye eki bafunye sente bafunye emmere senga wadi wadde bazigabirako sente ogamba kale naye ate oteekamu kingi n'owunzika ng'ofunye lwawaadi bannange fe abamu mwabagamba mbu muvuma abantu busimanyanga so what fe abamu tetudipendinga ku TikTok era tetusuubirangako nakulya ku TikTok mwabagifuula omulimo mwabayina okukola ebyo nze nkola binsanyusa nanga bano nsaba buyambi baddiya nsaba buyambi amanda gange nze nayigaga Mariam nagira mu kampuni y'ekisinga nagira mu kampuni yasinga ndi wane Taifu Saudi Arabia maze mu kiyumba emyezi 8 nalemerwagana okukwatagana ne bosi wange nantunda nandeeta wano wendi kati wano wendi omusajja ntawanya buli lunaku ayagala kunkwatira mu nyumba wengamba kampuni tebanvaako bannange munyambe munyambe baddiya kampuni esangibwa Ntinda bagiyita Ekisinga esangibwa Ntinda
ndi Munnayuganda mpira bugiri gano ge manya gayo wane Saudi ago munyambe bana mulaba video zino ku TikTok bamuna mulowooza mbu yakuzanya nga video nayo zimulaba bano baganda bammwe banyina mmwe basista bammwe ngamba bakazi bammwe bamulamu bammwe bali Saudi Arabia baka bamaziga wegati zinavana ndika video zino ku TikTok zange ne ku Facebook nga bingi nyo byensobola otekako naye bano abaana bambi buli wolaba video wakugamba mbu ayagala buyambi takusaba ssente zokola bw'omuweereze otambuza video yenu obubaka oba abantu basaba office basobola omujja mu situation gy'abeeramu nze nabagamba mwana akuba ekyewo gwe nsinga okwogera naawe kubanga ontegeera mangu kikinjogerako ono omwana embeera gy'alimu oyinza okuba nawe wagiyitamu n'ogivaamu njagala muntegere bulungi nnyo ku eno video genda ku Facebook olabe video eno engeri gyeggwayo kuba kano wano kutaddeko buteesi otegeere naye mwabadda ku TikTok muganda ne mugambye ebintu byakuzannya okinako ku mugandawo okinako ku muntu gw'omanyi ojja okakasa nti nembeera gyeri kesi ziba ziri zisinga ku Saudi Arabia bakadama bali Saudi Arabia oba ofunye ewalungi n'okola muganda wange si byangu mudda ku TikTok ne mugamba naye zino video muganda wange zaddala tolowooza nti n'omwana abadze kusaba live kubanga yagimpeereza kenyini ng'agikoze ku Facebook etali yiye n'engiteeka kuno so muganda wange bino ebintu bya ddala gwadde n'ogamba nti omwana beekoza bakola batya nakinaatwa ku muganda we oba ku maama w'omuntu oba ku muntu wennyini ate ojja okujja mu inbox yange ogambe bintu byatugamba bituufu ne bano abaana babeetaaga kubayamba just tambuza video genda ku Facebook tambuza video ojja kuma kutambula n'okuyambibwa embassy oba kampuni nyamuleeta iyo kampuni